Ramwe n'abali wano muli bakandidate bakufa temuseka nnyo. Lwena empologoma erya muddo. Empologoma terya muddo. Erya ennyama. Erya ennyama. Ennyama bwegwayo ng'eri omwana gwayo. Omwana gwayo bwegwayo nga yo kennyini efa. Kitegeeza ki? Tejja history Saidi yabadde awagira buli ssaawa neeranga ng'ate yeetuleese wano mu maziga bw'atayiga era atakula mutima oliyiga ddi. Era bannayuganda mukimanyi nti ekisinza okwasibako embeera embi mutya nnyo okufa. Mwana bonna abali wano muli bazadde mwazaala abaana. Nina mukwano gwange ebbala musijja mukwekerera. God forbid omwana we yafa. Naye amuteekamu obulumbi busatu omwana yagaana okuwona. Nze nali mwina mu ngalo bwe kitegeeza Katonda yagaba obulamu. Kubanga ssente n'emmundu tesobola kukutaasa. Ekikutaasa kiva wa Katonda kubanga eri gye wajjamu ku nsi tewagimanya. Kati bannayuganda mwenna ekibasibye mu mbeera embi mubeera mukuba nduulu muganya okumanya otwalira eddembe lyammwe nga mutya okufa n'emmundu. Mbagezako balabirako n'emukoma mu lwali because twalabaana fena bagenda tukaba gwe mwana we ng'akola vidiyo. Abasajja abo baakubira essimu abo bonna batudde mu tenti eri. Ne bagamba bbage tukutwala essaawa yonna. Naye bagamba mwempulirize bulungi ebbage gye banzaala mwempulirize ne mukuba nduulu mu message eno. Naye bagamba ebbage gye banzaala taata anzaala yafa, maama yafa, baganda bange baafa ate ne baafa sirimu tebaafa masasi. Kati bwe bw'okuba essasi oba nnyambye nabutafa na bulumi. Kitegeeza gye munaakumanga okutya, gye munaakumanga okutiitirwa abasajja bano. Ne mu kuzika ne baleeta $5,000,000 nga Isima abadde mwavu ng'abonaabona. Teyayinza namuzimbira mayumba. Ne bakuba emiriza botanga enduulu. Kitegeeza bannayuganda mukyalina ekizibu kingi. Bino ffe balina okwogera. Lwe tufuna akazibu kati batubyogere biggooyo temutusalako. Bannayuganda bamawulire amazima. Kumanya abali wantu wali atagenda kufa. Kumanya abali wantu manyi ngeri gyewajjamu ku nsi. Nzirawo manzi wayo kampaani banzita temukaaba mugamba bajageze kubeera na Katonda kuba nze nzirako. Nze olwasayisibwa tabadde mmanyi. Olwasayisibwa tabadde mmanyi bakumye mistake tabadde mmanyi banoonya nze. Bankubidde essimu yange mmabira ne paakingi okumala essaawa nnamba. Nenkubira apitakisi ne mubuuza. Oyinza bakumye Isima tebakoze mistake tebakajjo. Eddakiika. Kale dakiika eno. Nebagamba bayinza okuba bakoze mistake nga ate banoonyanyi nga banoonya bbajjo. Naye okusooka Isima ate kubanga gavumenti ya Pulezidenti Museveni yagwa. Olwedde omwagiza kiyinza tosobola kukuuma ggwanga nga n'owakulamya okukuuma. Era abantu bangi abamenyesa emitula nga Isima afudde. Era gavumenti y'enyalemu bagishaye ebitundu ebirala kitaano okugenda kwa Isima kukuzenga saddaaka. N'abalamba buno ku mulembe gw'Amini bajjajjaffe abaaliwo bata Bishopu Jerani Luwumu. Isima bwemutwale nga Bishopu Luwumu nti bano banyiga n'abantu baabwe kati bw'aganya okuzuukuka olinda ki? Nze bajjagamba bino mumanyi nga tobalako n'engobeeramu n'embayiga. Kati balina kye baŋŋamba kubanga manyi nnyo teri fyuca. Agwagazindaako muzeeyi. Agwagazindaako. Mbakumuzirayo guno ng'abagamba. Mbakumuzirayo guno ng'abagamba. Bobi Wine yaŋŋambye ali wamu nammwe temugwamu ssuuli. Basiri murayero nga mwena muri mu bitini mwe. Simanyi banzalira simanyi ngenda kufa obulabyo nambiteeka mikono gya Katonda nenzanya paati yange kuba Isima yafudde ayogera ku bintu by'abantu ba bulijjo. Ndowooza bamugula balowooza bamutaddeko omuwendo. Isima talina purayisi gye bamutaddeko kubanga omuntu wongula
nga price yange erina okulwanira muntu wawa tosobola kinzijamu ate abamuse tebamulumizza bakoze kyakuba ntaliwo okuwulira bulumi. The best success to your enemy is being successful. Bandimuleseewo ne bakola ebyo byabadde ayogerako n'abeera challenged mu mutima ebiseera ebisinga nti tuba towulira bulumi kati mwabasigadde era bakoze kyabwereomutta because that is ekikolwa kya Nyimiridenga Munnayuganda muganda wa Isima newankubadde tukadde twawula ki ekibiina ng'ali ku kala eri eya yero nzenga ndi kweno kala y'owekitiibwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde avoola abantu abamu naye blog ebintu ebitosobola abadde wakujja wano naye mukosefu alina lubyamira emikande teri akwogerako because abatulidde n'abagumya era n'angamba bawe obubaka bassebo ne bannyabo kiki ekitta bannayuganda amasasi gano agakuba abantu entakera gavaawa bassebo ne bannyabo akaseera kano ke tulimu kakwesabira buli muntu yenna ali wano njagala ogeyeewuwo ofukamire osabire eggwanga lyattu Uganda kuba we tulaga waki wazibu oyogera ofa otayogera okola ki nazaalibwa simanyi wenna era ngenda simanyi naye nze abalabe bange bonna banyambe banzite mpona obulumi zekisinga okunuma kunkuteeka mu mbeera yaabwe naye bonzita obonyambye wamba sirina kyentegera mbanga bebe kati Isima alinga mwana muto talina kyawulira otegera bulungi tekisobola kuntiisatiisa kuva ku mazima because bwe mba ndi ku mazima era nsaba Mukama nsaba Allah asaasire muganda waffe Isima ebyamusobako ye ng'omuntu. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.